oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV. Nze SULA SSENYONGA walakulira mpozi nga tetulaba. Walakulira ngo subscribing ate na subscribing kuba no okka ogenda okulira mpozi nga te ofuna ebirungi ate ebiri ku halali. Nyongera kubiriza still no kusubscribing ku channel yaffe y'ekitawuluzi gye bayise album performance olabe ku muzanyo killing stress bantu mufiireyo mu biyumba stress jasirwa akantu katono nnyo ku subscribing n'olaba ku muzanyo ekitawuluzi n'osekamu n'onyumirwa. Njagala okubeera mpozi nga mbuuza ku bannanga banfollowing ennyabo Lulango Anita ogamba otya Specioza ogamba otya abaana bali mu diaspora bali mu kukola bambi mwena tubabuuzaako nnyo Shira love Shira tubuuza ku mwana muwala Mina Height ogamba otya obuliddeeyo nembuuza ku Immenance ogamba otya bali kubeera mpozi nga ate obaayo Derek Omongole nkubuuzaako nnyo Amos Mukisa ogamba otya ate mpozi nembuuza ku mwana mulenzi Habibu Nsereko wane Naggalama bali kubeera mpozi nga ate otufollowinga bulungi nnyo embeera eri etya Esther Ndagire ogamba otya ate mpozi nakimera Esther nawe nkubuuzaako nnyo bali kubeera mpozi nga mutugoberera bulungi nnyo obulamu butambula butya nze SULA SSENYONGA olunaku olwaleero nina ebyokwogerako bibiri stories bibiri esokera ddala ye ya mwana mulenzi Julius Ssekitoleko ono nga musituzi wa buzito eyali yabulire Japan ate government ya Japan nekola bukubirire nnyo nemukwata nemuzza ku butaka wawulira bino mwana mulenzi bambi olwamutadde ku kisawe airport ekyentebe nakwatibwa natwalira ku polisi ya Jinja Road era wawulira bino ali mu nkomyo kituufu musango okubula okubeera mu nsi etali yammwe mu bumenyi bw'amateeka nga tolina mpapula na biki ono nno omwana mulenzi yali yagenda kwetaba mu mpaka za Olympics eziyindira e Japan nga agenze kusitula buzito wabula yali tannabeera nga akakasibwa nti ali ku tiimu yagendanga ku tiimu naye nga tannakasibwa nti yagenda okubeera ng'akola ki ng'asitula kati ndowooza bagenda okumanya nti musanga siri ku tiimu egenda okusitula n'agamba ye kasooka atememu awete mu kuweta ebintu ne bijja bubi bukamera ne bumukwata ate Julia tuli mu muggalo kati abatambula abantu batono nnyo gw'omuddugavu gw'olabibwa amangu bw'atyo ne bitajja bulungi nnyo era bw'atyo musajja wa mukulu bambi yaddiziddwa ku butaka naye kisinza okunkwatako kyekino olunaku olwajjo Hon.Kayemba solo ono nga wabukoma nsimbi yagenzeeko n'amukyalira ye minisita wa sports mu gavumenti ey'ekisiikirize era nga wa NUP yagenze n'amukyalirako ku Jinja Road abo yatuuse eri bayogedde biwanvu omulenzi ono mu kusitula obuzito alina emidaali 10 mumanyi kitegeeza okubeera n'emidaali 10 ng'oli mu Bungereza oba ng'oli mu Amerika oba ng'oli mu nsi ehonalinga ebyemizannyo ng'olina emidaali 10 omanyi kitegeeza naye nga mwana mulenzi agamba kituufu emidaali njirina midaali 10 naye obwavu bunzita ekyankozesezza kino kyonna nabadde atilisi njagala nkube ku kyeyo nfune ku kasente nkole bizinesi ey'ekirooto kyange business kino omulenzi gyayagala business ya kukola boutique imagine business ya kukola boutique nenga kasente takalina akikiridde eggwanga enfunda eziwera emidaali agirina gijjo midaali 10 nenga mwana mulenzi Ssekitoleko obwavu bumuluma wano nno Kayemba Honorable weyaviriddeyo n'asaba mpozi ate bekikwatako gavumenti ya Uganda eteeke nnyo ku mwanjo bannabyamizannyo bano nabo babeere nga bayambibwa babeere nga bateekebwa ku nkizo abaana basinga tubalabye ab'emizannyo waneeno beerandiza bokka nadduka mu ggwanga latu Uganda bwe mulaba ab'emipiira adduka nagenda n'asomako South Africa tuve ku bino nti just kati baba batandise okufunayo bu agency obubatunda n'amutunda Kenya n'ava Kenya n'agenda South Africa n'agenda abwe mulaba ba obuwa bana beerandiza bokka basekata beerandiza bokka nga temuli mu mukono gwa gavumenti so kati gavumenti wano tugisabidde esobole okubeera mpozi nga te eyamba ku bantu bano basobole okubeera nga batuukiriza ebirooto byabwe imagine boutique muggulire ddala tubuzayo ennaku 5 omuggalo guggweko
tulinze kiki president kyazzaako. Government oba parliament actually government nerilizinga obukadde 2 obwaba MPs begulire motoka. Abantu ne bava ne bagamba naye mu bizibu bye tuyina ekizibu ky'emmotoka kye kikulu. Omuntu yandibadde afuna milioni 2 agule emmotoka kati omubaka wa parliament nga tuyina ebizibu by'ebyobulamu. Ne koffe katuwayeemu n'omukulu Matiya Kasayija n'atutegeeza bw'ati. Essente z'ababaka ba parliament zaali zayisibwa dda akakiiko era nga baziino zifuna tebazifunye mu bukyamu. Ne ssente ze mugamba nti za byabulamu ze zaasookewa n'okuyisibwa dda. Era bwe babagamba nti mu malwaliro teriyo oxygeni, babagamba teriyo malwaliro mu ddagala teririiyo, babagamba mu malwaliro tebalina ddagala ligema bantu nabikola bitya. Mugende mubibuuze omukyala Diana Atwine w'ebyobulamu. Nze nganze Matiya Kasayija ssente naziteekako dda omukono nenzisayininga. Zino ez'ababaka parliament zizze na luvannyuma nnyo. Bizze na luvannyuma nnyo. Abaffe ssente z'ebyobulamu zaalagawa ani yazirya bwe banga mu malwaliro teri oxygeni. Abantu babeera nga babeera mu malwaliro ne babakwatirayo ne bagamba nti kati teri oxygeni katugendeko mu private hospitals ne babakwatirayo emirambo ne bagiwamba abantu ne bajjako byapa bya ttaka abantu ne bakola batya ne basingayo ndagano z'amayumba emirambo gijo bagiziisa obukadde 4 bla 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 bla. Ekibiina kya NUP kye kisinza ababaka abangi mu parliament ku opposition. Era bwe batyo kye kivaamu leader of opposition. Bakitunulidde nnyo ku ssente zino obukadde 2 bagenda zikolamu ki. Kati nno babadde balina ekirowoozo ekigamba nti ssente zino ziddeyo. Buli yazifunye ku akawunti azizzeeyo mu kibayise consolidated fund ziddeyo. Naye akakiiko kabwe ne katula ne kagamba ne bwe tunazzaayo ssente zino gavumenti tegenda zikolamu kintu kiyamba bantu. Wabula buli mubaka wa NUP wenna gy'oli kwata ssente ezo zijjeeyo. Ssente ezo zijjeeyo nga bwe zikuweereddwa zizzeeyo mu constituency yo ozikolemu ebintu bino 2-3. Ziyambe abantu bo gwali mu constituency yo ng'ebyobulimi bye biyinda biyambe ku bantu bo mu byobulimi. Gino emyezi mugiraba byakyeya omusana gwememula. Muyambe ku balimi okubafunira ebifukirira ennimiro zaabwe. Muyambe ku balimi okubagulira ebigimusa byasobola okwapulayinga mu nnimiro zaabwe abalima emmwanyi abakola batya. Muyambe ku bantu ku byobulamu. Munfuna bulungi nnyo ku byobulamu. Temukwata ssente ezo ne muzigulamu emmotoka wabula muzikozese ku bintu ebiyamba abantu ebyobulamu n'ebyobulimi mpozi n'ebirala. Ebyobulamu nga ki? Mugulire abantu eddagala, mugulire abantu ambulance, mukolewo n'obulwaliro nga Segirinya bwe yakoze. Alina akalwaliro ke wali eri Kawempe ate nga ye abadde tannafuna na ssente ezo. So kati ebyo mulina okubeera nga mukola musobole okubeera nga mutuyambako. Okitegedde? So ge gamawulire ge tulina olunaku olwaleero bwe batyo NUP bwe yasazeewo. Bangi badde beebuuza nga balinze balabe bagenda kukola ssente zino bagenda kumeesinga apo. Nakatego ne bakabuuka. Abantu tebalina mmere. Tewali nsonga lwaki okwata 2 ogule emmotoka. Abantu bawe emmere gwaliyo wano e Kampala. Abantu bagulire emmere. Teekawo ambulance ez'enjawulo n'obulwaliro nga Segirinya. Osobola okubeera nga tolisi naawe obalibwa nti mubutuufu ku kisanja kyange nakola kano. Nze nababalira bwe nti nze eddwaliro lya Segirinya siyaamu ssente nnyingi za spendinga kuba gwe ng'omubaka wa parliament ofuna obukadde 35. Kwatako obukadde 3 nga bugenda facilitatinga ddwaliro, renti, omusaala gw'abakozi n'eddagala. Obwo bukadde 3 bukumala. Nze nkubuulira n'osigaza milioni 32. Kubanga not everyday nti abantu balwala oba kiki eddagala libeera weeriri. Nga bw'osakirako n'ewalala. Olina enkizo esaka e Bulaaya. Abaana gye bali abali mu struggle, abaana gye bali abakola batya abasobola okubeera nga bakubeera okufandinga. Kitegeera
at least obeere nga tewasala bantu tuleme kunenya gavumenti lwaki tekolera bantu ng'ate naye kennyini omuntu tosobodde kukolera ka constituency akatini. Nze SULA SSENYONGA mbakubiriza okusubscribinga ku channel yange eno BOCAT TV n'okusubscribinga ku channel yaffe eya album performers ekitawuluzi omuzannyo mugulayo bulungi nnyo munyumirwe mbeere bulungi mweraba. Oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV